Esula ya 16 egamba nti Mulanga Ajja. Mulanga Ajja agamba nti nga waiseewo kumpi omwaka mulamba nga mmaze okulwana n'ente, meya n'alwala endwadde ennene ey'ekitalo eyamumaza ku ndiri amazooba 3 malamba. Abantu bedda balwana ngazi endwadde zitawona ezo nemukozimbya nnyo ate ne luli we twasooka era yali twasanga alwadde yeegu n'amukozi balwalanga nabo balimba. Okulwala kwe kuno kwanziza nnyo emabega mu kuyiga kwe nali njigamu amafumu n'okweraliikirira, naye bwe yakubakuba ku matu n'entandika okugendanga kumpi buli lwaggulo ewa Muyodi ntendekebwe bulungi mu kulwana. Olwali olwo Muyodi nanneewuunyisa nnyo bwe yaŋŋamba nti enkya musaba oweewammwe obutakola mirimu gya mu maka mulyoke musobole okukeera ennyo okujja wano kubanga nina akalimu kange kenjagala munkolereko. Kino yali takitugambangako, obulimu bwe twamukoleranga bulijjo nga buba butonotono era nga tubukola lwaggulo, kye twava twewuunye nnyo kyanaatutuma okumukolera. Kinvinvi waffe ono nga bwe yatusaba naffe bwe twakola tetwamujeemera. Obudde lugaba okugenda okubumambulako eddiba nga tuli butoola ewa Muyodi tuli bataka. Twamusanga ayimiridde awo mu luggya n'essajja libinywera, n'okutubuuza teyatubuuza, n'atulagira tubagire ebyaffe ebyokulwanyisa. Nze ne Mikolo nga tumaze okubibagalira nandagira nnwane n'essajja liri era nga nkuutira nti tewali kusaasira kulwanyisa amafumu. Awo ennyago ne zikekera. Mu kutandika omusajja yandowoozesera ddala nti tamanyi mafumu, naye nga tulwanidde akaseera mpawe kaaga nendaba nga nali neepampalika bwepampalisi ku nnakinku w'amafumu. Mazima omusajja oli yali nabe omukugu kungwa era kafulu mu kulwanyisa engabo n'amafumu, ng'agenda n'akukwenyakwenya n'akukokoonya ekifuba oba mukono oba amagulu ng'ajjawo engabo, naawe n'ogamba muli nti leero luno mufumise. Okugenda okufumita ng'engabo ogisanga yagiwagiseewo dda ng'alinga atanavaawoko. Yagendanga n'agendanga adda emabega nga gw'ogenda okufumbiikiriza, amangu ago nga yakukubye dda ekimooni oba akutebuse akuli mabega. Effumu lye emirundi gye yali nsoya n'akugamba nno nti emeka nkumu bulala anti nga teyeewomeka. Ye effumu bwe lyakasukibwanga ng'era olusambaggere toluwona, okumufumitako nga ye akyezira. Waliwo omulundi gwe nakwatibwa obusungu n'ensindika effumu nga kuliko n'obugenda bumansuka bumukwase. Obw'omulimba nga bwe butakeerera okugenda okutemya bwe nti ng'effumu lyange likutuseemu ebitundu 2 era ng'ekimu kifuumuuka buweewo mu bbanga. N'ennyimirira nantangaaliridde. Omusajja bwe yalaba engeri gye ndozooleddemu n'atulika n'aseka. Era bwe natunuulira Muyodi nga naye ndaba emimwa giseenyaseenya muli emmeeme n'ennebbika mpulira obusungu. Olutalo lwaffe luno olw'ekitengavumira nga luwedde ne tugenda mu nnyumba. Omusajja oyo Mulanga nanneebaza nnyo era ne yeebaza n'omuyigiriza wange ng'agattako na kino nti musajja mulwanyi mulungi, wabula akyalimu ettumbiizi lya kabuvubuka era tannayiga na bukodyo bwaffe, naye mu byonna ajja kubanguka mulungi si mubi. Nze nno muli nga njula okuyulika essungu anti nga ndaba alinga nkudaalira obukudaalizi gwenze atamufumitako nga mpitibwa ntya omulwanyi omulungi. Ebyo nga biwedde ne tuwooma ne tulya. Okuwooma nga kuwedde Mikolo ne bambalagana n'essajja ye nno taata anti nga naye amira ku gannyanja, kyokka ye munnange ndowooza ye yansinga okulwana obulungi newankubadde naye essajja yalikongokako bukumbu.
Okulwana okugenda okuggwa ng'enjuba ebuuse akasolya. Muyodi olwo n'atutegeeza nti tujjanga kugenda ewuwe buli nkya omugenyi atuyigirize ennwana ey'omulembe gwaffe era nti yali amaze okuteeseganya ne mukama waffe ku nsonga eyo. Enkeera twatandika okuyigirizibwa okwakafubo, twatandikanga nakudduka mbiro. Ng'abannamyamizannyo kati bwe bakola, twatandikanga kudduka mbiro, omutala mulamba ne tudda. Oyinza okulowooza dduyiro simanya na bino ebyokuwoominga nti bitandise kati. Twabanga kye tujje tudde, twakasukanga obusiki waggulu ate ne tububaka. Mu kusooka omusajja yabukasukanga nga ffe tubaka era nga bulijjo tukomekerezaayo okubaka oguyinja. Oba omusajja yagujjawo oba wa nange saamanya, naye ndowooza yajja nagwo kubanga lwe yagenda nagwo lwe gwabula. Gwali nno muguunwa gwa guyinja, gwali gunene bulala. Omubanguzi waffe omujja yali mukambwe nnyo, nga taayanukulwa wadde okubuuzibwa. Era nga bwe kakutanda n'omala osobya kyakulagidde nga nno munnanga oluyimumba olukuleeta ne kanzungu tolwebalabala. Twayiga ezooba ddamba nga tutandika ku nsowera era ne tumala ku nsiri, era oluusi ng'ekyemisana tukirya kiwolongose lwe tutakirunganga mu mmindi. Ezooba nga likongose ku ggulu, omubanguzi waffe yalabika nga atakyatutuntuza nnyo era ng'asigadde kutukalaatira bugambo butonotono n'okututunuuliranga nga tulwana n'emikolo. Tolowooza nno nti bwe twabanga tulwana n'emikolo nga guba muzannyo wakati w'ab'omukwano. Genda yiiri ggwe nga naawe singa ggwe waffe nga toyinza kuzannya ng'omusajja oli akusimbye eriiso. Twafumitiganiranga ddala era nze enkova amafumu ga mikolo ze gandekera zizino kwe ntunula nga nnyumya bino. Kyokka nzijjukira n'ekitiibwa era n'essanyu. Awo omubanguzi waffe n'atuusa okuddayo ewabwe anti Mikolo ajja okusuba okumusiibula. Kwolwo nakeera nnyo n'engende wa Miyodi nga bulijjo, nga maze okuyita Mikolo yenyonyongoza mpozi olw'okubanga twali tutwalikanyeemu ekiro olw'ebintu ebimu ebyali bigozoobanye. Ddala baalugera dda nti abali awamu. Bwe natuuka ewa Miyodi ne bantegeeza nti ye n'omusajja oli bagenze dda mu kibira kyaffe gye twayigiranga okulwana. Newankubadde nga bwali nkya butyo, nange ebyo olwangwa mu kutu nga nserengeta, kyokka saatwala ngabo wadde effumu kubanga era nategeezebwa nti byali tebijja kwetaagibwa ku olwo. Bwe natuuka gye bali, omusajja oli n'ambuuza nti munne aliwa? Konze nti aneebulankanyizaako naye ndowooza ajja. Awo nankwata mu ngalo ng'ogwange guli mu nvuba y'engalo ze, n'ayogera ebigambo bino nti, mwana wange kaakano nkusiibula, nsitula okuddayo ewaffe ewala. Sirowooza nga tulirabagana nate nga tukyali balamu, wabula edda. Mpozi emizimu gyaffe girisisinkana. Obeeranga muzira, totyanga babi, oyambanga abanafu, towalananga akukyawa, otyanga okuyisibwamu emimwa mu bubi, toyanguyirizanga mu lutalo okulaga amagezi go gonna nga toneetegereza n'okumalayo gonna ag'omulabewo, era tojjanga maaso go ku g'olwana naye. Gwe kyotosuubira nti kikoleka omuntu mulamu, ky'osuubiranga omulabewo kyajja okukola. Otyanga okuwemuka. Kyo yakiddamu emirundi ebiri. Ebyo lwabimala nankwasa akagabo n'akafumu, nantunuulira mu maaso enkaliriza ng'amaaso ge gonna gajjudde ekisa kye nali simusuubiramu. N'aseka omulundi ogwokubiri era ogw'enkomerero nga tannayawukana naffe. Awo n'akyukira Miyodi n'amugamba nti omulimu gwe wantuma guwedde, ono bw'aliba n'effumu n'engabo mu mukono gwe aliyimiriza ejje. Miyodi n'addamu nti onvumye omulundi gumu, tonvumanga bw'otyo olulala. Layika yali ŋŋombo. Omusajja n'agamba nti emikisa n'emirembe gy'aba jjajjaabo naawe gikugobererenga. N'akwata engabo n'effumu lye n'akungujja butakyuka.
ne tumuwerekereza amaaso okutuusa olufu n'akatunumba lw'ebyamumira n'aggwerayo. Bwe yawulirayo Muyodi nassa ekikkowe n'atuula era nange ne ntuula. Bwe namagamaga oguyinja gwaffe nsitulemu nga sikyagulaba. Awo ne Mikolo we yatuukira n'asaalirwa nga nze bwe nasaalirwa okwawukana n'omuntu gwe twali tumanyidde. Naye nze nasinga kubanga nalaba ku maaso ge ag'ekisa so nga Mikolo bulijjo ajjanga kumujjukiranga mu maaso ge gali ag'omulimu. Bwe twabuuza Muyodi omusajja oyo gye yava yagaana okutubuulirayo, wabula yatugamba bugambi nti erinnya lye ye Mulanga. Ne tumusunaasuna ayongere okutubuulira ebirala ku musajja oyo. Bw'ataagaana n'akonera ddala, naffe twalaba tusika ddiba lya nkoko nga tubivaako.